okukulisaayo mu kuwumula kwe tubaddemukko katuyongereyo n'okumanya ebyafaayo bya bannaffe bano abeeno abasangibwa eno n'ennyanja zaabwe n'ebyobulambuzi ebirala ebiriyo. Mulambuzi munnange, ekitundu kino kisangibwamu ennyanja ekika kino ezisukka mu 56 era nga nnyingi ddala, era nga ku zino osanga zirimu akawugiro akatonotono akazaawula okufaananako n'ennyanja Kasiirya ne Kamwelu mu kitundu kye kimu muno mu ggombolola y'Ekicwamba, ate era wasangibwawo ennyanja endala 2 eziri awamu nga Abalongo, nga nno zino ziyitibwa Katinda n'eginne waayo eyitibwa Mulambi. Ennyanja zino kuliko ebyewuunyisa nga ekisooka kwe kubanga amazzi gaazo zombi tegali ku buwanvu bwe bumu. Ennyanja Mulambi gali wagguluko okusinga ag'ennyanja Katinda. Ekyo nno kiraga nti enjazi ezaawula ennyanja zino tezikkiriza mazzi ga nnyanja zino zombi okwegatta. Mu birala ebinyumira abalambuzi abatuuka mu kitundu kino mwe muli ensozi ezeetoolodde nga nazo zizirabisa bulungi ddala. Bw'otunula obulungi ku mabbali g'ennyanja zino abatuuze abeeno kwe balimira so nga n'abamu basimbako dda emiti okusobola okuzikuuma nga nnyonjo n'okwongera okukuuma obutonde obulungi mu kitundu kino ekyeno. Mu nnyanja endala ezisangibwa mu kitundu kino mwe muli eno eyitibwa Kamunzuku era nga yeebunguluddwa ekitundu eky'ekibira eky'obutonde ekiyinyirira Okkamala.
newankubadde eri mu kibira wakati naye bw'ogirabako olengera bulungi nnyo obusozi obulala obulungi obusangibwa mu kitundu kino. Ng'oggyeko okulambula ennyanja eno wano wennyini waliwo ekibira ekitibwa Kashowa Kitomi. Kashowa Kitomi mw'oyita okugituukako. Nga muno mwe muli amayirikiti agamulisiza ebimuli ebirungi ennyo nga bisikiriza nno. Saako ebikindukindu, omukaabira kibira, amatovu, ekigema nsole nga nno bino byonna obisanga mu kibira kino ekiyitibwa Kashowa Kitomi. Mu kibira kino ekyobutonde mujja okusanga ekimera nga kino kiyitibwa ekitembe nga nno kino kyakula mu ngeri ekyefaananiza ekitooke so nga kino kisangibwa mu kibira mwokka. Ekitundu ekirala eky'ekibira kino bannaffe abalabirira ebibira mu ggwanga basimbako n'emiti egimanyiddwa nga egya payini okwongera okulabirira obulungi n'obutonde obw'ensi mu kitundu kino. Ebirungi tebiggwa oba ebyobulambuzi bingi ebisangibwa eno. N'olwaleero ebyo ebimu kutusobodde okutuusaako ne tulambula ffenna mu pulogulaamu yaffe eno ebyobulambuzi Uganda ekkula. Kugamba kimu nti nno manya ensi yo ojje olambule. Omu Mambuka, omu Maserengeta, omu Masekkati menyanga ensi yo okumanya nti ddala Katonda yagiwa okubeera ekkula. Bagereza okubeera obulungi tusigana te omundi ogujja amanikalanzi nga bulijjo pulogulaamu Uganda ekkula Bukedde TV mubeere bulungi mweraba.